President w'eggwanga erya Namibia amaze okuba nga afiiridde ku myaka 82 afiiridde mu ggwanga lye lyennyini mu kibuga ekikulu eky'eggwanga eryo erya Namibia bakiyita Windhoek era kye kimu ku byenjawulo ebindeesezza updates zino. President afudde ow'eggwanga erya Namibia amannya ge bamuyita Geingob. Ye president amaze okuba nga afa olunaku olwaleero bamuyita Hage Godfred Geingob. Ono omusajja akulembedde eggwanga lya Namibia okuva ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa 2015 paka olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokubiri omwaka ogwa 2024 afiiridde ku myaka egy'obukulu 82 era abadde akulembera eggwanga erya Namibia okuviira mu mwaka wa 2015 gy'emyaka 9 era abadde omu ku ba president abasinga obukadde okwetoolola ensi yonna. Afiiridde mu ddwaliro. Akantu ako njagala okawulirize bulungi nnyo. Alina ekyenjawulo ku ba president oba ku bakungu abalala kubanga amawanga agamu teyeetaaga na kubeera president okufiira e New York oba okufiira e London, teyeetaaga kubeera president, abeera just mukungu bukungu. Naye ono omusajja amanyiddwa nga Hage Geingob ku myaka 82 nga ye president commander in chief ow'eggwanga erya Namibia afiiridde mu ddwaliro lye bayita Lady Pohamba Hospital. Eddwaliro lino nga lisangibwa mu kibuga eky'eggwanga eryo ekikulu ekimanyiddwa nga Windhoek. Oluvannyuma lw'okumuzuulamu ekirwadde kya kookolo oba kansa. Banga no libadde ttono nnyo bamuzuulamu ekirwadde kya kansa weeks mbale eziyiseewo emabega wabula ate wayisa akabanga katono nnyo n'abeera ng'afa. Bangi bangize mu updates zino oluvannyuma lw'omusajja ono badde beebuuza ddala bituufu oba si bituufu. Abadde president era ono y'omu ku ba president abazze bafiira mu ntebe nga tumugatta ku John Pombe Magufuli eyafa mu ggwanga erya Tanzania n'asikirwa omukyala amanyiddwa nga Samia Suluhu aliko kati eyali vice president we ebiseera ebyo. Wabula mu ggwanga lya Namibia noonyezzaako ku ngeri president singa abanga afudde ajayinza okuba nga asikirwamu, wabula okusinziira ku ssemateeka waabwe ekitono kyemmanyiiko bandaga nti president singa afa oba n'alizayininga oba n'aggyibwa mu ntebe ng'okulonda okugenda okuddako mu ggwanga eryo tekusukka mwaka. President oyo ekifo ekyo kijjuzibwa then ne balinda okulonda ate ne baba nga bajjuza ekifo ekyo n'abeera nga president addamu okubeera nga ate alondebwa. Njagala okutegeeza nti okulonda kw'omwaka okulonda kw'omu ggwanga erya Namibia okuddako kubadde kugenda kubeerayo mu November era kubadde kusuubirwa, kaŋŋambe nti kusuubirwa mu November w'omwaka guno era ekisanja kye ekyokubiri Geingob kibadde kiggwako mu November oba mwezi ogw'e11 omwaka guno. Kitegeeza nti bagenda kufiiringa ekifo ekyo ndowooza n'abadde vice president we oba abadde prime minister agenda kubanga amusikira agire nga amalayo ekisanja ekyo emyezi gino egisigaddeyo, kubanga nga bwe nkugambye okulonda okuddako mu ggwanga lya Tunisia lya Namibia kubadde kugenda kubeerayo mwezi ogw'e11 omwaka guno gwennyini. So Geingob abadde amalayo ekisanja kye ekyokubiri era abadde takkirizibwa kuddamu kwesimbawo mu ggwanga eryo kubanga bo balina ssemateeka waabwe akkiriza oba bamukkiririzaamu nti omukulembeze taasukkenga bisanja bibiri era mu constitution yaabwe chapter ey'okutaano ndowooza article eriki bwe mbaserabidde article eri 29 section 3 egamba a person shall hold the office as president for not more than 2 terms. Nti president taasukkenga bisanja bibiri ng'omukulembeze w'eggwanga eryo erya Namibia. Kakati nno bo bakkiririza mu ssemateeka waabwe, bakkiriza mu constitution waabwe era njagala okutegeeza nti Geingob Godfred Hage abadde tasukka mwaka guno mwezi gwa November era ekisanja kye kibadde ekyokubiri kibadde kiggwayo abeere nga ate ata entebe abeere nga agirekera omuntu omulala era mu kalulu akabadde kagenda okubeera mwezi gwa November abadde tagenda kubeera ku ballot paper ng'oggyeko ekyokuba nti bakkiriza mu constitution waabwe ekyokubiri afiiridde mu ggwanga lye. Tagenze South Africa, tagenze Namibia, tagenze mu Bulaaya, tagenze mu America oba China ng'abakungu abamu. Afiiridde mu ddwaliro baliyita Lady Pohamba Hospital erisangibwa mu kibuga Windhoek ekikulu eky'eggwanga eryo. Ate nga njagala ojjukire nti eggwanga lya Namibia ggwanga tto. Eggwanga tto si ggwanga kkulu nnyo lwa nsonga lyafuna obwetwaze bwalyo oba okubeera independent mu mwaka gwa 1990 ate nga lyali likulemberwa South Africa.
Namibia South Africa yali egitwala lyali likulembera eggwanga lya South Africa wabula ndifuna obwetwaze ne libeera nga ate lyetongola. Era ono Geingob abadde president w'eggwanga lya Namibia ow'okusatu afudde olunaku lwaleero. Bangi mbadde mwebuuza oba bituufu oba byaddala omusajja afudde ku myaka 82 afudde kansa naye nga kansa babadde bakamumuzuulamu weeks nga 2 eziyiseewo oluvannyuma lw'okumuzuulamu kansa amujje mu bulamu bw'ensi eno. Abadde president ow'okusatu w'eggwanga erya Namibia kubanga nkugambye yatandika okubeera president w'eggwanga eryo nga 21 mwezi ogwokusatu omwaka gwa 2015 era abadde amalirizayo ekisanja kye okuweza emyaka 10 ng'ennaku z'omwezi 4 mwezi ogwa 11 omwaka guno 2024 wabula olwaleero ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokubiri 2024 lwafudde. Prime Minister we aliwo abamu kubasuubirwa okubanga bagenda muddira mu bigere bamaleyo ekisanja kino kuliko Sarah Kungongerwa ono nga prime minister then vice president bamuyita Nikki Lyambo era nga abadde prime minister we okuvira ddala 2015 2018 n'alonda omulala amanyiddwa nga ono yali 2015 2018 then abaddeko kati we twogerera bamuyita Nangolo Mbumba abadde prime minister abadde vice president okuva 2018 paka olwaleero. Era ku bano ababiri okuli Nangolo Mbumba ne Sarah Kungongerwa kwe kuli agenda okubanga addira omusajja ono mbigere. Bwe yali ajja mu buyinza omusajja ono yaddira mbigere omusajja amanyiddwa nga Hifikepunye Pohamba ye yaliko wabula n'abanga atono amuddira mu bigere. Kakati njagala okutegeeza nti amawulire matuufu era tebakugamba nti obaki amawulire gaddala. Omusajja amanyiddwa nga Hage Godfred Geingob abadde president w'eggwanga erya Namibia afudde kansa olunaku lwaleero. Bangi mbadde temumanyi Namibia esangibwawa. Namibia abaasomako kye bayita Kalahari Desert eddungu erisangibwa side zeeyo wa maserengeta ga Africa Namibia gyesangibwa era njagala otegeere bulungi nnyo Namibia ebigikwatako ebitonotono ngenda kubanga mbikuwa ekisookera ddala kyenyiza okubanga nkugamba nti bwetyo nga bwogiraba ku maapu bweri nakugambye eyina ensalo ku lyanja erinene oba ocean kyetuyinza okuyita seaport era eyawula ensalo yalyo n'eriyanja erimanyiddwa nga Atlantic Ocean. Eyina ensalo n'amawanga omuli South Africa omuli amawanga nga Zimbabwe omuli amawanga nga Zambia n'amawanga amalala okuli Angola gegawula ensalo n'eggwanga lino erya Namibia. Ggwanga ddene naye nga ate population yalyo ntono ddala kuba balina abantu bali mu bukadde 3 wetwogere olunaku olwaleero okusinziira ku sources era esangibwa wansi eyo ku lukalu lwa Africa eri wansi nga South Africa gyeri kuba era nga bwenkugambye nti South Africa ye yali ekwasaganya eggwanga eryo erya Namibia. Omukulu ono amanyiddwa nga Godfred Geingob gyabadde akulembera nga wetwogerera kati yamaze okubanga afa. Eggwanga eryo erya Namibia ndikugambye ndowooza olitegedde bulungi nnyo. Eggwanga lya Namibia njagala okutegeeza nti mwaka gwa 1990 lwe lyafuna obwetwaze okuva mu ggwanga erya South Africa era nga nkwa erisi yalinga borders n'eggwanga lya Zambia, Angola n'eggwanga nga Botswana ate n'eggwanga nga Zimbabwe. Era njagala okutegeeza nti waliwo kilometers nga 2 okuva wakati wali eggwanga eryo n'eggwanga lya Zimbabwe. Era balina omugga ogubagatta ogumanyiddwa nga Zambezi, River Zambezi. Mwena abasoma ebintu bino nkakasa mubijjukira bulungi nnyo era ekyo kye kitonotono kyensobola okubanga nkuwa ku ggwanga eryo erya Namibia. Omukulu ono lyabadde akulembera amawulire matuufu omusajja afudde naye nga afiiridde ku myaka 82 naye nga wenkugambye ebimu ku bintu ebyenkizo byenkujjiddeyo kufa kw'omusajja ono nti ekisooka bakkiriza mu constitution nga Namibia nti emyaka gye oba ebisanja bye ebibiri we biba biweddeyo tagenda kubeera ng'akomawo. Ate mu ngeri y'emu afiiridde mu ggwanga lye, tagenze Buwarabu, tagenze mu Bulaaya, tagenze mu America oba China kubeera ng'aspendinga sente y'omusolo oluvannyuma lw'okumuzuulamu kansa era yasigala mu ggwanga lye erya Namibia gy'afiiridde. Kugambye afiiridde mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Windhoek eky'eggwanga eryo erya Namibia. So kati amawulire matuufu gwabadde agawakanya abadde tannaba geekakasa geego mawulire siga bulimba omusajja afudde ku myaka 82 egy'obukulu naye tabadde dikiteeta nga oyinza okyogera tabadde dikiteeta. Musajja yalondebwa mu kalulu era ebisanja bye bibiri bibadde biggwako mu November w'omwaka guno era abadde taddamu kwesimbawo. Abadde tagenda kubeera ku ballot paper ey'akalulu akagenda okubeerayo mu mwezi ogwa November omwaka guno 2024. So kati ekyo ndowooza kitegerekese bulungi nnyo. Webale kubanga okyagobera Red Zone TV, webale kubanga okyali naffe ate nawe kubanga osubscribing anja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribing ku channel yaffe eno okwate kade akaka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna tubeere nga ate tuwuliziganya mu updates eziddako.